okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nange mwenyinaze nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze nkubuuzaako nti wasuzeeyo otya nno gwe nnyabo ne ssebo. Mukama tumwebaza era nkusaba omwebaze nti akuwadde omukisa okuba nti enkuyege kyakubira enduulu. Tokitwalanga kya bulijjo era nja kukiddingana lunye. Bw'okubeera omulamu toli mulungi. Mukama akuwangaaziza olw'obubi bwo n'obubi bwange tusobole okulongoosa n'okutereeza amakubo gaffe bwe tuba tuwummudde tuleme okuzikirira mu bibi byaffe. Mukama atusaasire nti nga bw'atuwadde obulamu emikisa gw'atuwadde okubeera abalamu tumukozese mu ngeri esingako obulungi, tutambule mu ngeri eyo eweesa erinnya lye ettukuvu ekitiibwa, mu bunafu bwaffe tumwekwase. Nkwaniriza nate ku nsulo y'enkya ejja butereevu wano ku 3ABN Television Uganda. Amannya gange nze Ziweerya, nsiŋŋanibwawo ye Makerere wensinziriza okulinaana Law Development Center ettendekero ly'abannamateeka. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaliro nkiwadde omutwe ogugamba nti bwe mba nga ndi mu kutya. Bwe mba nga ndi mu kutya. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe gwajjudde ekisa n'okusaasira okungi. Laba tujja mu maaso go mu linnya eryo ery'omwana wo Yesu Kristo. Kye tusaba okusooka tukwebaza nti otuyisiza mu kiro n'emirembe n'otulabye omukisa nate ogw'enjawulo okuba nti tuli balamu mu lunaku luno. Okusalawo kwaffe nti tutandike naawe ku nsulo ey'enkya. Yogera naffe. Nze nzikiriza okole okuyita mu Mwoyo Omutukuvu mu bulamu bwange. Eddoboozi lyange kalituuse obubaka bw'oyagala abantu bwe bawulire enkya eno. Katuveewo oluvannyuma lw'ekyokuyiga kino nga tuzimbiddwa nga tujjuziddwa mu kiseera okusobola okwaŋŋanga embeera eri mu nsi eno ey'akabi ey'ekibi. Tukingiriza okuva eri omulabe n'enkweze Omwoyo kaafuge mu kuyiga kwaffe kuno okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ngambye ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba bwe mba nga ndi mu kutya. Nabagambye okuyita mu wiiki eno tugenda kubeera nga tutunuulira embeera y'okutya etagwanidde kubeerawo kubanga tulina Mukama Katonda ku sayidi yaffe. Zabbuli eya 56 lunyiriri lwa 3 n'olwokuna. Agambye atya, buli lwe naatyanga neesiganga ggwe. Mukama Katonda ndyebaza ekigambo kye kubanga ggwe neesize siritya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Ebigambo ebyo biwa essanyu. Buli lwe naatyanga neesiganga ggwe. Mu Katonda ndyebaza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Zabbuli eya 34 n'eya 56. Abayizi ba Bayibuli era abasomi ba Bayibuli bagamba nti nze zeogera ku mbeera Dawudi gye yali ayitamu bwe yali ayigganyizibwa Kabaka Sawulo. Era bw'oba weetegerezza Kabaka Sawulo bwe yali amuyigganya yembeera gye yayitamu ng'addukidde mu Bafirisuuti b'e Gaasi. Omwo ne yeefuula omulalu, ne yeefuulira mu ki?
embeera emwe yeefulira omulalu kubanga yali atidde nga tamanyi kabaka w'Abafirisuuti kye yali agenda kumukola. Ebigambo bino katubirabe mu Samwiri ekitabo eky'olubereberye essuula eya 21 olw'ekkumi okutuukira ddala olw'okumeka ku lw'e15. Samwiri eky'olubereberye essuula ya 21 olw'ekkumi okutuuka ku lw'e15. Awo Dawudi n'agolokoka n'adduka ku lunaku olw'okutya Sawulo n'agenda eri Akisi kabaka w'e Gaasi. Abaddu ba Akisi ne bamugamba nti Dawudi oyo si ye kabaka w'ensi. Tebayimbanga ku ye nga bazina nga boogera nti Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe. Dawudi n'atereka ebigambo ebyo mu mutima gwe n'atya nnyo Akisi kabaka w'e Gaasi. Awo n'awaanyisa empisa ze mu maaso gaabwe ne yeeralusalalusa ne mu mikono gyabwe n'ayagulayagula ku nzigi eza wankaaki n'akulukusa amalusu mu birevu bye. Awo Akisi n'alyoka abagamba abaddu be nti abaffe mulabye omusajja nga aguddemu eddalu, kale ne mumuleetedde ki gye ndi? Mbuliddwa abalalu n'okuleeta muleete olusajja luno okulalukira mu maaso gange? Olusajja luno lunaayingira mu nnyumba yange? Ebigambo ebyo mubiwulidde? Dawudi atidde adduka. Manyi okusobera eka ne mu kibira yembeera Dawudi gye yali ayitamu. Yali muweereza wa kabaka Sawulo. Sawulo yatabukanga. In fact njagala muwulize ebigambo bino nti Dawudi obwakabaka bwa Sawulo obwa Isirayiri bwali bumusobedde. Abafirisuuti baali babafuukidde ekyonga. Goliyaasi alumbye agambye nti mu lwaleero olutalo lwaffe luno tugenda kuwaŋŋanga kubwolekaganya. Nze Goliyaasi ne gwe munaalonda erudda lwammwe tugenda kubwolekaganya tulwanagane anaawangula munne eggwanga lye linaafuga eggwanga eddala. Mu bwakabaka bwa Isirayiri omusajja eyali omunene omunaggwano omuwaggufu ye yali kabaka, kubanga kigambibwa mu byafaayo bya Bayibuli bw'osomera ekitabo kya Samwiri nti kabaka Sawulo mu bugulumivu yali asukuma ku bantu bonna ekitundu kino okuva ku nsinga okugenda waggulu. Ekitegeeza bonna bwe yayimiriranga bw'ati yali ng'abatunula mu ki? Ng'abatunula mu buwompo. Tegamba Goliyaasi bwe yali asabye omuntu eyali agenda okulwanagana naye, yali alina okugenda mu lutalo luno, mu kulwanagana kuno yali tekyaliko na kubuuza, yali Sawulo. N'ekyakabi Sawulo yali musajja mutiitiizi nnyo. Kigambibwa nti ne Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yali musajja muwanvu, era nga mu Buganda muno teriiyo yali amusinga buwanvu. Naye ekirungi kye yali musajja mulwanyi. Naye ono Sawulo gwe njogerako yali musajja mutiitiizi. Buli Goliyaasi bwe yaboggokanga bw'ati abantu ne babuna emiwabo ne bayingira mu nsiisira zaabwe nga ne Sawulo mumukoze eki omutadde. Naye lwaki ndeese egundi eno nti Dawudi ayigganyizibwa yataasa Isirayiri olunnabe
lwa Goliaasi bwe yamutta n'amutemako n'omutwe. Sawulo bw'atandika okulaluka amufunyeko ne fitina olw'okuba bamuyimbidde nti Dawudi Sawulo asse ebikumi oli asse obukumi, n'afuna akasajja ku mutima n'akyawa nnyo Dawudi ate bamuleese akubenga ennanga mu maaso ga kabaka emweweeze omuzimu ombuyo gwamulinnyangako gusobole omukola ki omuvaako. Naye Dawudi ayigganyizibwa Sawulo amutuusiza n'okudduka. Kye mbagambyeko nti okusoberwa eka ne mu kibira. N'adduka addukira wa? Mu Isirayiri takyalina waasobola kwegeka luba. Agenda mu balabe be namba emu Abafirisuuti. Naye abantu tebeerabiraga nti kano ono ye musajja gwe baayogera gwe baayimbako. Tumutwale ewa kabaka tumwefunidde ku luno yatwereetedde. Dawudi bimusobera yeesulamu julume, yeesulamu kakambayaaya, yeeralusa, atakula enzigi, si kutakula, ayagula enzigi neyebimbya n'ejjovu ne likulukuta mu ndevu ze. Nemmwe simanyi kyali bw'oba okuba ekifaananyi ng'obadde olya emmere oba obadde onywa buugi ne buyiikako mu kirevu kyo n'otamanya n'otandika okutambula mu luguudo. Omusajja ono ayinza okuba si mulamu bulungi, zivuddeko. Kati Dawudi kyakola ki? Kyakolera ddala ne yeebimbya ejjovu n'akulukusa amalusu mu kirevu kye ne baga kabaka n'agaaye mundeetedde omulalu. Naye kiki ekireetera Dawudi okukola ekintu kino? Kwe kutya. Kwe tuzze twogerako wiiki eno ennaku zonna ze mbadde nammwe. Okutya kutuleetera n'okukola bye tutandikoze. Dawudi ayigganyizibwa kiro na misana. Olunyiriri olwokubiri mu Zabbuli ya 56. Zabbuli tebaako ssuula. Zabbuli ya 56 olwokubiri. Abalabe bange baagala kummira obudde okuziba, kubanga abalwana nange n'amalala bangi. Balwanagana naye bamunoonya obudde okuziba. Kuva ku makya waasukirwa bw'ati aba ku misinde dduka kubanga baba bamukola ki? Bamuyiga bamutwale wa kabaka Sawulo kuba yali amuyigga. Okutya tekutuleetera buleetezi kukola bintu bitali bya bulijjo, si mpisa zaffe, okukola ebintu ebitali bya mpisa zaffe za bulijjo. Naye kutuleetera n'okunoonya obuwerero n'obuyambi okuva mu bifo ebikyamu. Mu kutya kwonna wandisuubidde nti Dawudi yandiddukidde wa? Niraba bw'adduka emisinde n'agenda ate mu balabe ba Isirayiri be yakolako obulabe n'atta omuzira waabwe. Mirundi mingi ofunye emitawaana mu bulamu bwo gyo twalabye nti kabaka Yekosafaati ye yasalawo nti anoonye Mukama yekka ayinza okumuyamba mu mbeera yali emwaŋŋanze. Amawanga gaali geegasse, amawanga 2 geegasse gamulumbaganya eddya eddene, talwanangako olutalo lwonna, n'asalawo n'abantu be banoonye Mukama. Wano Dawudi musajja wa Katonda bimusobedde, asazeewo kwefuula mulalu. Kyasoose okukola olw'okutya okungi atidde kabaka Sawulo, takyalina bukuumi, asazeewo agende wa? Alumbye agenze afune obuweerero abufuna mu Bafirisuuti ate. Naye Abafirisuuti kitunulanga byali tebigenda kuggwa buki, byali tebigenda kuggwa bulungi singa baali tebamugobye kuva mu
mu lubiri lwa kabaka waabwe. Tomanya Dawudi yandikomye singa yali awangadde mu lubiri lwa kabaka Akisi yandikoze okwekkiriranya okukirawo kwekyo kyeyakola ekyokukola ki ekyokuyiwa endusu mu ndevu ze. Naye bwe twefumiitiriza ku kikolwa kya Dawudi kino, Dawudi yandibadde yeenyumiriza wa gye yali anoonye obuyambi bwe. Gye yandibadde anoonye obuyambi bwe ku lubereberye, gye yandibadde anoonye obuyambi bwe ne ku mulundi guno. Gye yandibadde akola ki? Gye yandibadde anoonya obuyambi bwe ne ku ki? Ne ku mulundi guno. Anoonyeza obuyambi mu balabe baani? Ba Katonda. Ng'ate babafuukidde ekyonga. Obuyambi mu bulamu bwa Dawudi yalinga abufuna mu kifo kirala, naye olw'okuba kati afunye okutya, njagala ogoberere engeri ennyiriri zino bwe zitambulamu. Olunyiriri olwokusatu atidde. Katutandike ku lusoboka, agamba onsaasire ayi Katonda, kubanga abantu baagala okummira nze. Bazibya obudde nga balwana nga banjooga. Abalabe bange baagala okummira obudde okuziba, kubanga abalwana nange n'amalala bangi. Buli gwe naatyanga neesiganga ggwe, kubanga Katonda ndyebaza ekigambo kye, kubanga ggwe neesize. Siritya ab'omubiri bayinza kunkola ki? Oyinza okugamba nti Dawudi alinga yeerabidde ebigambo bino. Yagamba nti bwe naatya obwesige bwange naabuteeka mu ki? Mu ggwe. Naye sirina kutya kwonna. Olw'okuba nti sirina kutya kwonna, njagala okutegeeza nti obutaba na kutya tekitegeeza nti ebikutiisa tebiriiwo. Ekyo njagala okyefumiitirizeeko. Obutaba na kutya tekitegeeza nti ebikutiisa bikoze eki? Bivuddewo. Naye engeri gy'oŋŋangamu ebyo ebikutiisa yeekyukamu. Obutaba na kutya tekijjawo bikutiisa, naye engeri gy'oŋŋangamu ebikutiisa yeekyukamu etya? Kubanga weesigamye ku kisuubizo kya Katonda. Agamba neesiganga ggwe Katonda wange, neesiga ekigambo kye wasuubiza nti ojja kumpa obukuumi bwo. Onfuna bulungi, ongoberera bulungi. Ekikyukamu nti engeri gy'oŋŋangamu embeera eno yeesigamizibwa, teyeesigama ku ki? Ku bikwetolodde ebikutiisa. Era okuddamu kwogera kuno okwa Dawudi kulaga nti yeesize Mukama Katonda, nga oba weebiri ebimutiisa oba tebiriiwo, obwesige bwe abutadde mwani? Amutadde mu Katonda. Kati bw'aba abutadde mu Katonda, obuntu ayinza kumukolako ki? Kubanga obukuumi bwe twagambye nti kyekiddukiro kyaffe, kyekigo kyaffe. Bw'obanga oli mu kigo kya Katonda, katugambe mpa kyakulabirako nti Katonda afuuse ngabo yaffe, ye bulletproof yaffe, nti gwe ne bw'onookuba obusaale, akasaale kajja kukoma ku ki? Ku ngabo yaffe, ye Mukama Katonda.
newe binakutiisa nebinafaanana bitya obwesige bwaffe n'omuwandiisi wa Zabbuli ono munsonyiweko n'omuwandiisi wa Zabbuli abutadde mwoyo Mukama Katonda. Oluyimba luno oba Zabbuli eno ejjanga ewettendo newankubadde oyita mu mbeera y'entiisa ekusoomozezza ereesedde okutya mu mutima gwo, omutima gwo gunyigirizibwa. Dawudi agambye bwe naabanga ndi mu kutya neesiganga ggwe Mukama Katonda n'ekigambo kyo. Neesize ggwe Katonda wange, abantu obuntu bayinza kunkola ki? Okutya kakuleme kukuleetera kukola kugenda mu bawandaba naawe weraguze bali bakulu bagaye bakusimbidde eddogo bakusimaye bakubajja kuloga ettalo simaye bajja kukola biki. Okutya kw'abalabe bo bakusuubiza nti tugenda kukuleetera abammundu, tugenda kukuleetera ababijambiya, naawe n'otandika okutya n'onoonya obuyambi mu bifo gy'otalina kunoonya buyambi nga Dawudi bwe yakola. Ekyo omwana wa Katonda tagwanidde ggwe nange kukikola. Obwesige bwaffe bw'obanga oba obutadde mu Mukama Katonda, ani gw'onootya? Omuntu anaakutiisa? Omuntu yenna tagwanidde kukutiisa, togwanidde kutya kintu kyonna bw'obanga obwesige bwo obutadde mwane mu Mukama Katonda. Nziramu okusomera Zabbuli eya 56. Owulire bw'obanga obwesige obadde obuteeka walala ng'otidde bantu banno olw'okuba balina emmundu, weewaawo bayinza okuggyawo obulamu, naye Yesu atugamba nti temutya bano abasobola okuggyawo obulamu buno obuggwawo enkya, naye mutye oli alina obuyinza ku mwoyo ne kuki ne ku mubiri. Zabbuli 56 olunywa olusooka tuukira ddala ku lwokuna. Onsaasire Ayi Katonda, kubanga abantu baagala okummira nze. Bazibya obudde nga balwana nga banjooga. Abalabe bange baagala okummira obudde okuziba, kubanga abalwana nange n'amalala bangi. Buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe. Mukama mu Katonda ndyebaza ekigambo kyo. Katonda gwe neesize siritya, ab'omubiri bayinza kunkola ki? Olina by'obadde otidde? Mukama enkya eya leero njagala omusabe okutya okwakugyawo wadde ebitiisa weebiri, ebigambo byogeddwa, emmundu weeziri, amalogo gye gali bagakoze gonna. Naye Mukama nsaba obwesige nga Dawudi bwe yabumuteekamu naawe obuteekemu. Musabe akuwe obuvumu, embeera yonna ekutiisa wadde weeri, musigale obwesige obutadde mu yeeka. Mukama omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ekigambo kino, Zabbuli eno ne ze tuzze tulaba tetugwanidde kutya singa obwesige bwaffe tubutadde mu ggwe. Ekituleetera okutya nti ate twesiga ebirala. Dawudi yeesiga amagezi ge ne yeeraluza, n'akola ebitali bya bulijjo ebiswaza. Ayi Mukama nga bwe tutegedde okutya kwaffe n'okweraliikirira kwaffe tuleete gy'oli. Olwo nno abatujooga n'abantu tetujja kubatya. Tubeera Ayi Mukama okuyita mu lunaku luno ebitusoomooza tubikulekedde, gwe tusobozesa okubivvuunuka. Okusaba kwaffe wamu n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.